Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya You are watching BGP TV, the Father's Heart.
Iko wakuka kapanda kale ya kile msema kapanda ukaga machi kikubwa ligena wame mamani tobula erotu na yake kote kako kanuka kwa makulagirira ati obuli mu bulokole banyanti walokopera dale bibulu basibya jokes kusobola kutuka mwasuga mukama naga sikumanyi nayenga sala sikulaba ngako ninda kubadde okola ebintu byonna ng'omanyoweza amen
Wow.
Baberaho ensonga lwaki emali eyo wali olese yazikirira nolaba mukomi naye ate Katonda agamba ninawo pulaani empya waliwo ensonga. Amen. Allow me, Pastor Ida Setena, can come in front to welcome you.
kano kogenda okusasula olwaleero buli luyimba lwonna ne lwatalinga lukyaliko si weewaawo obeere mu mmotoka yo ng'otaddemu nga kakola ki nga nyibbi wamayiga asigala akuyimbira mukama yeebazwe ne bw'obaawo n'omuntu ow'enjawulo naye ojja mugamba kano nakakulidde buguliza obuyembe mayimayiko ng'akola ki ng'ayimba tatugera tukikola bwe tuti lete tutali sisembera wano n'omwana ayina omuntu sembera wano mukama yeebazwe nnyo Singalo katunduwa mwana gwenyuka bisinga siwe wao kati omwaka esengalo n'akalulu wagire ebirima mayigo leka flash kano sente z'owulira tukyalina bangi nnyo ate twagala nikyo kikolibwe bwangu sagala kugamba nti genda wali gweoba oyimirirawo nze nagambye siyimirira nabawanvu yimirirawo naki kamuwa kazinda azaako esembere eno sembere eno okwagala musajja mulungi musajja atya Katonda nina ensonga lwaki mwagalira kanjogere omusajja oyo abaana abalokole okwagala bumanyi kwa mirundi ebyo okwagala omuntu munsi eyo omulene eyo muliseke nakasongola ku mbaga yange naweereza nga simanyira meekalira sirina sente nyingi naye atlisti nja kwafodina emitwalo 10 musigo abeera mukubirekereraho basebo ne banyawo tukubireyo esengalo n'akalulu abavubuka ab'omudde mu ssaka lya Ssaabasajja Kabaka eryesimba ombalabye weebali awo tuyite bwangu. You are watching BGP TV, The Father's Heart.
obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era bategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba zoyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa. Bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, Excellence, Integrity, Time and Hard Working. Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna. Kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu. Oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, jangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775-86-3 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya